Nendi wano wano nga njagala ebyacu bina biwandiiko bali babimpa kuva mu primary era passport yange expiring 2014 ebiseera ebyo nibanzunza n'akasente ninkawaayo nnyo mu immigration nintuuka ekiseera ningamba bano kambaveeko enze gwe mulaba wano n'okwesimbawo nesimbawo wano mu Kampala muno naye buli lwengendayo bangamba passport tusobola kugirenewinga konze lwaki gano manya bakaromba mama wo mugira soni muri Banyarwanda namwe ningamba yesu tuli Banyarwanda naye nga bw'omulaba nze agambi twali tugenda tukola omulimu ogw'okwetoloola eggwanga nga tusisinkana Abanyarwanda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ababonyaabonyezebwa olw'okuba bwe baagala ebiwandiiko endagamuntu passports ogenda ebweru okugenda wa tebakyafuna amataka gaabwe olwaleero tokyawandiisa ttaka lyo okuggyako ng'olina endagamuntu erina okuba nga eteekeddwa nayo mu land office nti abantu kakati batandise n'obbajjako ebyabwe kubanga ssemateeka yabalangirira nti si bannayuganda. President n'atuyita twasiibayo olunaku lulamba ne tuvaayo na kiro n'atugamba agenda kubikolako. Kati ate twagenze okulaba bwe yakoze yafulumiza executive order ng'erina executive instructions 12 naye mu ezo zonna instructions nga temulimu kukyusa kawaayiro namba 10. Ne tugamba kinaakola kitya kale maybe ye mufuusa kuba bagamba ne bwe yali alwana yali afuuka kapa kati ne tulinda tulabe oba yafuusizza. Twagenze okulaba abantu ab'enjawulo abagendayo nga n'omukulu omwali wano Bakalomba ng'ate era ensonga y'emu tebikyuseemu. Internal Affairs ng'ebagamba tetulina kyakola kuba bwe tukukebera wano omukulu wa executive order yatugambye mu paragraph eyokuna nti obunansi bwa mirundi 3 yatugambye waliwo obunansi nga obuzaale naye obwo nti tekitegeeza nti obeera ozaaliddwa buzaalibwa mu Uganda oteekeddwa okuba nga bajjajjaabo omu ku bajjajjaabo oba bamaama bo oba bataata bo nga yali wano mu Uganda nga 1926 tennakola ki tennatuuka. Kale bwe tukebera bwe tuti obwo si bubwo kale kati olina kusaba obunansi obwa registration nga dual citizen. Kati ate dual citizen etteeka lya wano baagaana okubeera dual citizen ku nsi ezirinaanye Uganda. Olina kubanga dual mu nsi endala kati n'ekyo nakyo tebakisobola. Kati ate ekyokubiri era tebalina bunansi bulala bwe bayinza kusuula mu kasero bakole citizenship by naturalization kubanga olina okuba ne nini namba ey'ensi endala olina okuba ne national ID ey'ensi endala okakase nti ogisudde mu kasero Uganda ekuwadde ebyayo. Bano bo bazaalibwa wano abazadde bazaalibwa wano naye batandise okugambibwa mbu waliwo awe ennaku z'omwezi sale ssemateeka gwe yateekawo nga 1 February 1926 oyo abakwatiddeyo. Kakati abasajja banira ne Internal Affairs era buli lwe bakebera bwe bati ne bagamba nti ate president mu instructions 12 ze yawadde yagambye nti muyina okubanga butiribiri mwekwata ku ssemateeka chapter eyokusatu 1995 ate akakawaayiro nga kaba kabasudde ebbali. So bwe mulaba bano amateeka g'olwaleero galowooza nti bantu b'e Rwanda agaliwo kyokka ate yo Rwanda egamba si baayo kubanga amateeka gaayo okubeera ow'e Rwanda olina okubanga either gye bakuzaala nga gye bakuzaalidde bano babazaalira wano oba baba bakuzaalidde wano nga bazadde bo babeera Rwanda naye bano bazadde baabwe babeera wano oba ekitemberayo ddala kale ne bwe bakuzaala e Uganda bazadde bo ne babeera nga tebali Rwanda naye ng'olina kaadi ey'empunzi
bano si mpunzi babazalira wano bana Uganda kakati kitegeeza Rwanda si bana Rwanda ne wano bajiddwa mu Bunyarwanda wo Munyarwanda abeera wawan kakati bafuuse abantu abatayina nsi stateless persons ekimenya amateeka ge bayita African Charter on Human and People's Rights ebinagenda eyo tuyina tujja kugendayo mpola mpola naye kakati tugamba president wa Uganda nti kino ekiwandiiko kyo kyafulumye kyabannansi bokka naye Abanyarwanda tebannafuna kyabwe ekyabwe kwe kukyusa akawaayiro namba 10 ekirungi nti baali bagwa cover ne bafuna national ID ezikyakola kati tebakyaziwaayo era beetegesa abasinga ozikozesa mu kulonda kuno ntusabira nnyo president wa Uganda okugenda mu mirembe bw'oba tonakola ku nsonga y'abantu bano kubanga balinga abalayidde nti kakati nabo baagala kubanga akalulu bakawa muntu asuubiza okubanga agenda kukola ku byaffe byabwe babise ebyakyo abantu bano bagenze kati kunira ne bagenda ne ku internal affairs babagobye kitegeeza ebyakyo executive order tebiriimu naye waliwo bannakampala abakubuzaabuza bagamba mwacholi babayita rotineka babeera bali babuulira kabaka nti sebo bakwagala eri yonna nedda bakuba Nakampala president wa Uganda fe tutambula erimu mu biseguusi tuwulira abantu beeri baabano aveeyo mu mulabe bwayambadde mutegeere nti ayavudde ku ttale n'agenda okukozesa executive order ne bagimumma so n'olwekyo bano be Banyarwanda president wa Uganda si bannakampala bali mu suuti aba bali mu suuti bo beeyiiya n'amanyi oluusi gabaganjawulo so n'olwekyo president wa Uganda kola ku nsonga ey'akawaayiro kano namba 10 kubanga ensi twagala yeeyongere eberemu emirembe mugumu ne mama wange agenda mu myaka 86 naye yazaalibwa wano kakati okuyitibwa bakaromba gubeera omusango kati mugira soni muka musoni batani bange musoni nagwo guba omusango tubadde tugamba mutugambira abasajja ba internal affairs ne president Museveni kwanze ndi chef nafunye omulimu Utali college Kenya nibinnemu ogendayo kubanga endagamuntu sigirina ne passport na teriri renewed mumutugambire atusasire bwabanga kyakutusasira atuwe biwandiiko nagenze directly nze kubanga mbadde manyiyo ningamba kati bano wansigenda kutawana nabo kangende wa Monday nakonkonyo wa Monday nangamba ate kiki nimugamba wagambye kati nti ebintu byateredde lwaki kimutuwa ki ebiwandiiko nagamba ebyo byateredde namwe nkola ki nansindika mu citizenship wena tuseyo wali nibagamba mpapula zo ninzibaraga nibagamba musajja twakugamba ogenda okole naturalization kakati ate wano kimyewo ki ningamba naye mwade mwaterezeza tukole ki nga mugamba ebintu bino mwabiterezeza nti president yatuterezeza yatuwadde executive order batuwe biwandiko byaffe kati no nade ngenze ne family emu ne mama nga kwali nibagamba mwena gwe toraba mama wo nawe yafaananira ddala Bakagame nagamba timwina biwandiko mbadde natera kulwana awo naye we nakukubiddeho nalebbo nangamba atogwo guba musango bireke kubanze ndi mulwanya era nti ekyo kimanyiddwa abantu ono mbadde ngenda kulwana era mbadde nze n'omugo gwange wano nsangayo omuntu nga bamuyita Monday mbadde ngenda kumukola ki banamawulire mbasaba mutugambire Monday ne president Museveni nti ffe tugenda nakukaddiwa abaana baffe tibayina ibyangombwa ebyacu turabishaka baduhereza ibyacu nkuko abagande basaba ki nkuko abagande basaba ebyaffe naffe kati twagala ebyaffe kuba n'amataka genyine ndi mukulaba bajja nga bapima
ngenda lusi ninsulayo ne Jambia ngambe njja kutema omuntu ndaba bapima Museveni tuyambe otuwe ibyacu nutabiduha nje nanje nakaruru kanje uzabona n'abandi bene wanyu bose kamuhake sigenda kumuwereza sigenda mukombya na family yange nabadda ku mama wange yaremeranga ku musajja bamuyitanga ona muzeyi yani owerwengo yasoke rwengo aho bamuyita ava ku Mutabazi gondi Kezimbira mama wange nga kate ankube ku Kezimbira nga tulonda Kezimbira mingo uyu mugabo ni wa president mumuhereza karuru mpaka umusajja